Amayitire ga Dr. Besigye gamanyiddwa ekimu ku bitongole ebikesi ebya gavumenti. Okiinako bukakafu ekyo? Gavumenti ya wano ebitongole bya wano tebisharinga information nabinabyo. Iso bweba ne information tesobola giwa iso. Iso tesobola giwa semwayi. Giwa semwayi. Buli omu alwana asanyusa omukulu. Bamaliriza batomeza omukulu. Tubali tulajja n'ennaku ezo nga bakutte musiramu naffe twa. Kabanda yamutwala ne bamulekera na Kawere ne family. Tugamba waba ina kyaziza mubulira abantu nti tumulina. Ne basirika. Abaana ne balajana lwaki tokwata mwana oyo n'abantu n'obatwala ne family ne balira eri akawunga. Fene tumanya nti iyo family ogirina. Bamutadde nakati ali ku kitanda unconsciously. Olowooza yavudde mu ggulu ne yeeta. Otegeeza ki Siraj? Abantu security ya wano tesharinga information. Minister wa Foreign Affairs yalangirirako wano nti Lumbuye is coming back from Turkey in the next plane. Jeno jeje Odongo. Nembagamba tagenda kudda. Odongo ya sindikira kiriki oli yani mu Uganda agamba tagenda kudda. Nemugamba have the information tajja kudda. Did he come back? Nti SMY yakwata olukomo ne ulugumia ngetegedde Lumbuye mukwate nekubira abapoliisi b'ettake ne bagamba mu mutuwe ne babasaba sente ze batalina and they didn't have access at that time to the money required. Kati ngabo abamawulire bajja mu ne bakikuba Lumbuye bamukutte omukulembeze wa ttaka ajjukira ekyamutuukako Kasoji nga bamuteddeyo. Yes. He didn't want that replica to come back to that country. Nabagamba kyemuba mukola muyite mu process ya court tubamuwe officially. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.